tubeera nga tuyirawo ku nsonga eyo engamba nti abantu empisa nga zigaanyi ne bapasita babavuma pasita kyayogedde mwenga abakuumaddembe mukyogerako ki President Museveni bwe buzibu obaffe buzibu tugenda beera nga tuyitakaawo tulina n'ensonga yatukumi twali wano tugamba nti tukume ate tufaayo sayonna ajja kubeera nti ate alabika n'olunaku olwaleero avuddeyo n'aba nga yeetondera Jeno Muhoozi Mama Janet wamu ne President Museveni jjukira nti yavaayo nayogera ebigambo n'agamba nti Jeno Muhoozi yeetaaga DNA naye leero avuddeyo n'abyega agamba nti yabyogera mu busungu obusungu bwasukka era yali agala attention nti yakolera gavumenti eno talina kyafuyeemu bwe tunaavaawo Afande Maria tugereko ne ku nsonga ebitambula ku TikTok abaana beevuma nalabye Shira Price nendaba full figure bali mu kwevuma bigambo nsonga zitandikira wannaalongo nomukyala AK47 bwe yafa abantu ne balaga nti ate Shira Price nalaga nti alumiddwa ku mukwano gwe full figure n'abagamba wakikwesi bakumirambo buli omu ajja funa ogugwe saawa nobeevuma nalabyeko n'omukyala bamuyita Naalongo Makula ayina bizinesi gyakola okwetunda ku TikTok okufuusa okwetunda abamateeka mugenda tuyamba tuti abantu bawemula ebigambo ebinene UCC yavayo negamba egenda bakwatako abemula balekerawo bakujja ne basenga naye saawa ero omwana atuula ayagala nseera nene emitwalo 5 wogina ateekako saawa eno okusirikire wema twebakola Afande Maria nkulope Afande Maria tutandike ebigambo tutandikire ku nsonga ya tutandike bwa Romushana Pastor Romushana tubabuuziza naye mbadde njagala tubabuuzeeko owere ddala n'ennamba y'essimu era nekyenkuloopera ekirala nti gye bawe kati sooka obabuuzeeko gibawe Afande Maria amanya gange wa Maria Chantal ntera okukozesa Afande Maria kuba abantu bye batera okuntuta original Madam Uganda ku mukutu Community Liaison Officer CPS Kampala ntula ku CPS mu 24 anjagala wansanga ndi musanyufu nnyo mwe bali kunkyaza nate byetwogerako tetuyiwa maazi wansi badde naawe njagala okyogera naye kinyuma mu lulimi lwange kati kyogere weeyagale ebisuyiro kyogere mu lulimi kyogere mu lulimi in my language tuvuga ngo kumena maazi ku luteke luteke is a leaf of a yam when you pour water it just immediately dries as if you have not poured kikola kya gundi yam ye June okay so whatever we do byetukola wano byetwogera wano tetuyiwa amazzi ku kikola ky'ejjuni byonna ndaba nga bitambula bulungi era abantu bebale kutwagala abantu gye bali abagala poliisi era ababiyingiza era abatwala n'ekikulu ensonga zonna zetwogerako tumala era nezikolebwa abantu ne basiima so abatuwuliriza abatulaba abalaba programs za Megatron mwenamwena mbasiimye nnyo ate mwebale n'okukomentinga ate mwebale n'okuba amasimu essimu yange eri 0705 22 50 20 akwagala anjagala ensonga y'abana abantu bebakwata mutuuse babakwatira obwereere ensonga eyo y'abantu tebakwatira obwereere aido simanya bamusanza atambula simanya tamanyi gyalaga lwaki otambula ekiro ensonga eyo otuusewa ega nga bwe nakugamba ebikwekweto ebyo tetubikolera bwereere era tetubikola nga tewaliwo nsonga era sijagamba nti bigenda vaawo bigenda kusigalawo paka obumenyi bw'amateeka nga buvudde mu nsi yaffe Uganda era abantu begendereze beera woolina okubeera at the right time okole by'olina okukola mu budde bwabyo odde waka weebake ebikwekweto byo tebigenda kusitookinga kubanga ebikwekweto ebyo tubikola nga waliwo ensonga ovuwiki bwe tusirika ne tugamba tubaleke emininga abantu bagenda kweyongera kolaki kuza emisango kuba bamanyi tewali kigenda okolebwa nga bwe nakugamba era ebikwekweto ebyo wetumala bikola tusootinga abali innocent ne badda waka era tufunamu n'abatali innocent amasimu ndowooza wagala nina kyenalabe kyemwakyusiza naye era twamala kukyogera nalabye omuvuzi wa poliisi Rachel Kawala
ng'abantu abayisi isimu yo yegwaliwa nti yenze Sewanyana Moses ng'alaga ne nti ono Sewanyana Moses sooka otugirimuko ku password ne ngamba polisi ate nga mutandise okukyusamu kati ekikwekweto ekyo kibi kyabadde kirungi ekikwekweto ekyo buli webakola ekikwekweto ne bayoola ebintu baba bategere nti wano waliwo ekyabadde era kiyamba nnyo abantu bafunye amasimu gaabwe so kati awo sijja kupromisinga nti ebikwekweto bigenda kulekerawo paka nga abantu balekedde awo tubba ekyengera mutuuseewa ekyengera tubikolako era amasimu bankubira nga bangamba nti tebikyaliga bwe bibadde nina yasoose naŋŋamba ngwatireddemu mulala naŋŋamba mbw ate bataddewo n'obukodiyo kati mbwe wafunye stage ya booda y'abasirikale bano ababeera awo era wabooda agamba waliwo nayitawo neetaaga okusomosa neetaaga okusomosa mbu ebyo byonna embu kati wali ku ttaawo ekyengera eringa nnyanja kati booda zino zibateekawo kekati akakusomesa okuyisa mu nnyanja eri abo kagolomolo byonna kasita mubireeta bakama bange esaawa zino bakuwuliza byoyogera ate nebaza bakama bange they watch this program bwe bamala obiwatchinga ne babiwulira nga bwe mubyogera they find out ne bakumanya ekituufu bwe bamala okumanya ekituufu ne batereeza mu mbeera kasita okyogedde akagolomolo bagenda kakwatako bulungi nnyo kale katusabe buli kimu kitambulire ddala bulungi so katutandike eddooza ku nsonga ya pasita Lwomushana asooke muteeka akamaasukira kano maasuke bulungi pasita Lwomushana nga bavuma wa bwereere abannayuganda tebaagala amazima kasita obeera ng'obagamba amazima ajja kuwalana kati pasita Lwomushana Isaac ye yavaayo ebintu abikubawo ng'omukiga simanyi mukiga tayinza kubuuka mukiga omukiga akikubawo nga bwe kiri teyema maaso so kati pasita Lwomushana alabika mukiga kintu akikubawo nga bwe kiri nakugamba amazima kati kiri gy'oli oba amazima ogaagala oba togaagala kyekino kyagambye oba munvume naye nze amazima ngenda oba bamuvume naye kayogera amazima bamuvuma lwaki bamuvuma kati bagambye bwe yagamba nti obuzibu si President Museveni si bwe buzibu ne bamuvuma naye kati gwe olaba otya President Museveni yakwata akaveera n'akakanirwa wali olabyeko akaveera oba ekicupa nga kiva ku konvoyi ya President Museveni ekigwa wansi ani adugaza kirumu obeera mu mmotoka omwana n'abeera ku booda n'amala okulya ebindaazi n'asuula n'amala okulya ki n'asuula ani abba banne ani akuba banne nenammere baanoonya bennyini President Museveni sente aziteekawo President Museveni ateekawo puroguramu ey'okuyamba abantu bennyini ne bagyonoona enjiri ya pasita Lwomushana ogiraba enjiri ya pasita Lwomushana nze njagala kubanze ekyenjagalira ayogera amazima oba toyagala amazima kugawulira ebyo byo naye yayogera amazima pasita Lwomushana alina kyakyusizza eri eggwanga limu mukuwulira bwe mu basumba nga bwe nakugambye abantu tebaagala amazima era abo abamuwuliriza ne bamukyawa beba batayagala amazima mu Uganda tebaagala amazima kino kyayogedde abasinga bagamba kiringa ng'ekyobufuzi bagamba yalidde kati saawa eno gavumenti yamutaddemu ssente atandise okuva ku mulamu yaguvuddeko ati agamba ata President Museveni si bwe buzibu ate ebizibu nange nziramu nenkyogera President Museveni si bwe buzibu obuzibu be bantu ffe oba banvuma nange kyogedde President Museveni si bwe buzibu obuzibu be bantu ffe abamukolera lwaki ogamba nti ffe buzibu President Museveni yatuma abasirikale ogenda okubba abantu ateekawo amateeka agabakwata nti wobba omuntu babakwata nga bwe nakugambye nti abo abasirikale era abamu kubakola ekyengera nenateeti saawa zino wenjogerera bali mu kaduuka afandi webali bali mu kaduukulu bano abadde babba abantu ekyengera buli akwatibwa bwati ne bamutegeera nti yono waliwo n'omulala yampadde akameseji n'ateekamu erinnya ne sente ze bamubba na buli kimu kye bamukola ne kye bamukyagingira ne kye bamukwatira n'ebyabeerawo byonna n'ampa meseji eyo
eyo message jukira eri ku mukutu teri ku simu yange mu inbox yange eri ku mukutu mukama wange bwe yagirabye agamba okay mumuleete wali kuba nalabye message zabadde nga 3,000 waliwo message ziri era bannayuganda bw'obanga omuntu akubbye nawe ng'olaba ali kubba nga musirikale kwata linnya lye amanya tugalina ku uniform afande Maria yeyankuttemu kwata linnya lye ng'otsindikira busindikiza akameseji ku namba ki 0705 22 50 20 so tulekerawo ogamba nti president Museveni tasobola kuba kizibu lwaki aba kizibu bantu abali wansi we abakola byabatuma okukola be babikola obubi kati pasita Romushana bwavaayo n'akyogera bw'ate simanyi bagambe yalidde nti bamulabirawo anti engeri gye alina omubiri guno yapika akanyama bagamba waaka bali bamanyi waaka waali naye waaka wambwa bavuma waweerere yabagamba amazima era pasita Romushana woolijju bagambire ddala amazima nze nkuwagi pasita Romushana ono najja n'awaabira kubamu abamuvuma muyinza bakulira ki tubasiba njiba misango ki public nuisance befudde kiragasa abo bonna b'ogamba b'oyogerako abeevuma ku TikTok abeevuma ku mikutu abakwata amasimu ne bakola buli kimu oli bw'ajja n'akomplaininga nti so and so yanvumye era tukunjula ensonga so teri kudda wali n'otandika okwogera ebintu ebikyamu n'otandika okuwemula abantu n'otandika okwogera ebintu ebikyamu n'olowooza nti poliisi terina kyejja okukola akugamba poliisi ogigamba nti terina kyejja okukola nga tonagituuka nga tebannakutwalayo naye bakutande bakuleete naye bagamba nti muyina abaana n'ebyana mulimu abantu abakufubidde wano abantu okumala ebbanga nga temubakwatangako tewali list most especially bano abagamba nti basaidinga n'endaalimbo tebagambwa bakumala ifu ne bafuma abantu tebakulimba fe twagala omuntu aveeyo ajja agambe nti gundi yanvumye aleete evidence bamala kuloopa toyogerera eno kati bw'oba nga toze complaining teri muntu ajja okumanya nti bakuvumye steps ki omuntu zayitamu okugenda okuwawaabira omuntu jangu ku poliisi tewali step yonna gy'ogenda okuyitamu funa poliisi yonna ekuli kumpi gy'owuliriramu emirembe ojja ogambe nti gundi so and so anvumye era zino vidiyo zanvumiddeko kikino kyankoze bino bibino byankoze wetagayo kasente sente ate zangi ogulayo gojja buzi n'oyogera n'olipooti mu bisango ng'abalala bwe bakola kati bonna abavuma omuntu waddemba okumuloopa saawe oba wadde obuyinza omuntu yenna gwe bavumye waddemba okujja ku poliisi n'aloopa teweetaaga kunoonya na Maria weetaaga genda ku poliisi ekuli kumpi n'oloopa bajja kuyamba bamukwate nga bulijjo tubakwata kale anti ne afande Maria oyo fulufiga ye gwe mwogera buli kaseera tomuwulirangako nti ku poliisi bamukwata oli maama wange fulufiga bamukwata talisimwana buzibu akola mirimu gye ate talumba atamulumbye omala mulumba gwe yali akuvumyeko nze yali anvumyeko kati okira nti naye olumu alumba bamulumbi tewetaaga kulumba bakulumbi wetaaga baloopa kasaawa zino nvume nange nkuvumye tekiba kirungi baba bamulumbye naye talumba ajja aloope awo bwetuli bwetuba ku nsonga eyo tujja kulaba wati ebigenda okubeera nga bigumira naye mugambye abamuvuma asobola obalo naye bw'aba avumye naye tusobola omukwata onvumye nenkuvuma kati ani aloopawo mwena muba muzize emisango mwena muba mugwanira kukwata kati oli wanvuma ne muddiza kati omusango guba guweddewo guba teguweddewo mwena tuba tubasiba kati ani abagenda oloopa muno kati obuzibu bw'abantu lwaki tebaloopa ku poliisi omanyi kubanga yanvumye nange neemuvuma kati alowooza munaga ate bwe mutwala ku poliisi naye n'aleeta akatambi ate nange n'aleeta akatambi nange nanamuvumye ne bagwa dro kati ekivaamu basigala eyo ne basiiwuuka empisa ne beevumira eyo ne basiiwuuka empisa that's why they don't report
naye singa omuntu akuvuma n'okola bwoti n'osirika n'ojja n'olipootinga ku poliisi ne tukwata oli eyavumye ne tumusira naye obuzibu obuli mu bannayuganda kwewoolera ankoze kino naye kankimukola that's why they don't even come to police baba akimanyi poliisi egwawokukola olwopa omuntu nasigala nga yagamba ali munene siganga n'abapoliisi abamu bamutya agamba nina order from above tewawulidde omwana kyeyagambye waliwo order from above eyokuvuma shira press mukalo gwawe walire kyeyagambye babadde mutolo benefulufi n'agamba bajjano bemukubira saluti fe tubambula mpale neŋŋamba tugenda kuloopawa bajjano bemukubira saluti fe tubambula mpale neŋŋamba ajja kubuuza afande mali bajjano lwaki bambula abantu empale gye babambulira empale zibeerayo yakoze statement neŋŋamba gye babambulira empale be bamanyi oba empale zaabwe bazibajjiramu leka basiibuke empisa balabe nti uganda yaabwe eyonoonese kubanga baagala nnyo okwambula abantu empale bajjano bambule bantu baabwe tobalinakosa kati general omuntu nayimirira walira agamba muze general mwambula mpale ate abamu babawaayiriza manyi ge yakozeseza wagalabi babawaayiriza saagala kikiriza bajjano bo tebalina musaayi afande baguyina naye kati ng'obwo obuwalawala obubeera nga bweyogerako baba besoma afande oyiddewo kati buli omu agenda ayogere bayambula empale ne beyambula osiiwuka empisa kubanga weebaka ne general banina ekigunti kati oyo general yeebaka n'omuntu atalina mpisa naye talina makulu n'obeera nga obeera n'omukyala gwoyambula empale enkya n'omusanga ku mututu nga yeeyogerako yeesoma te bwavuma abantu bwasiiwuka empisa naawe neweewaana mbu nange nina omukyala tuleetedde obuzibu tulina abanene kanse nina omunene tujja kunkwatako omuntu wabeera nga ngenda kuvuma nina afande mariyo nankola ki tubakwatako tebakukanga nze nina omunene tujja tubakwatako naffe tulina abanene betuyitiramu oba ogamba nti ono tajja kunkwatako kuba ayambula genero empale nange nja kuloope wa genero omulala bootanaba kwambulako akukoleko kubanga si bagenero bona nti beeyambulira abo abawala empale zaabana beewaana nze nawulidde statement eyo neŋŋamba omwananga munene bajeno kati ebwo nabo bunene obwokugenda wali n'okozesa omubiri okweswaza kubanga oyagala genero akubeererewo obunene era nange singa mbadde nandifuyo banoonya kumenya amaka g'abagenerosi kutabula amaka abakyala baabwe babirabe batandike okuwankalana naye nalaba statement eyo yanyumidde fe bemukubira saluti nze enyinza bunyinza kati kubamu akafaananyi singa bbawanga badde genero noyogera bwoti olowooza nange fiirinze nti abamu ne balowooza ababugundi bafaane tebulina musaayi naye banasira price yayogedde statement neŋŋamba bafaane batuuse nze kyembasaba maama situganye mubambula mpale mubakola byemwagala byonna naye mubeereko n'empisa mulemu okubaswaza oba obeera ne general somewhere otula naye ku Sheraton oba otula naye ku Serena oba wherever you go oli ne general ate n'odda wali n'otandika okuvuma okwogera ebigambo ebiswaza what kind of person kiba tekivaayo okay that aside tugume kufaina Gideon tugume ali out abudde nabanga yetondera General Halls neyetondera Mama Janet Museveni neyetondera ne President Museveni naga nti ebigambo byonna bye yayogera yabyogera mu bulumi bwabanoonyeza babuze tebamuyambye abeereddewo President Museveni General Halls yalinga muganda we bamukubye ekikono bamuwako ne ku ssente ze mukadde 5 General Nalweso n'amulemesa okuzifuna naye finally bambi yeetonze nayetonda General Halls n'amusonyiwa era saawa eno ali waka kasita yeetonze yeebale kasita otegeera ensobi zo neweetonda ne bakusonyiwa ne muggulu Katonda kiwandiika mu kitabo nti wasobya
neweetonda nebakusonyiwa ne Katonda akusonyiwa naye bw'oba ofunye ebizibu n'abanene abo abakulu abo tekyetaaga kwogera ebisongo kubanga oyagala attention tekyetaagisa ekyo olwedde oba obaswaziza naye waba yabeetondedde ne bamusonyiwa kitiibwa kyamukama naye baaba naye enkwata gye bamukwata yali ekutuyisizza anti yagulawo mu buzzi yali gye bakwata gundi mwanga kivumbi naye kooti yatuyambye nebalagira ennaku 7 babeere nga bamuleeta naye abantu bakomplaininga lwaki poliisi setuyamba nebanga yekwata abantu bano abantu abajja muleeya babatiisa ababajja muleeya bona bali part of us kati poliisi fena tetwambala uniform kati ntegeerera waka for example ganjawuli wali mu poliisi azze nankwata mukwasa bamu tebaba nakali aba nammundu mukebera wala bagenda kivaamu bw'aba kukute of course bw'aba azze nga gwoli kuba tulina abapoliisi abalinga gwe balina nviiri balina obuleevu balina nazero baziina mubalina tubalina ebyo ddala so bw'aba azze kukwata asobola okwe-identify nga nakugamba ne police officer era towakana kuba gyebali so bw'aba azze nakukwata gwe ng'omuntu first of all bwebaba bakutuuse mu maaso watidde dda tokyalina bwotandika okwenyonyolako watidde dda naye golowooza bakifeesi ebakunoonya naye nga poliisi ebekukuti abapoliisi era nga gwe mulimu gwabwe it's not a must nti poliisi ali mu uniform yalina okwata omuntu nabo baba n'ogwo omulimu they have that mandate fena tutambulira ku mandate age oba ndi mu uniform oba siri mu uniform oba nina emundu oba sijirina we have what we call a warrant card warrant card eyo ye ID gyoyita national ID naffe tulina IDs zaffe oba working ID bagiyita warrant card. Why did they call it warrant card? Ekuwarantinga to do any police work at any time. So bwenzita nenkukwata oba ndi mu uniform asiri mu uniform nina warrant card enzikiriza okukwata. So they don't have to complain balina okumanya nti n'abapoliisi gye bali abatayambala uniform. Kino ekintu tugume kyakozebangene bamusaya saawa eno ali wakati namukyala we beyagala bali abanywa lwaki awamu temukikozesa omuntu n'omugamba bwe kiva okumusiba weetondera oyo gw'onyiizizza lwaki abamu bateekako embeera bateereddwa paka mu kooti. Tukikola nnyo gwe mulimu ogw'amaanyi ogukolebwa mu community liaison office ye office gyembeeramu. Office yaffe ebeera yakutabaganya abantu era ebiseera ebisinga abantu abasinga abajja mu CRO tukakana nga tubatabaganiza ne beesonyiwa oba omulala abanja mune n'amusasula mu bulungi. So ebiseera ebisinga abantu abamu tuba mediatinga ne basonyiwagana lwakuba nti ebyo of course tetubiteeka mu kutu nti buli omu akimanyi naye gwe twali tukikoleddeko akimanyi kikibeera. Nina omukyalo ono bwe bakulabye nga amuleese waliwo abantu bagambye Afande Maria yafukamiza Naalongo ne gwafukamiza njagadde kujjakaawo kato yali akoze Naalongo yali afumye banne n'aboogeddeko ebisongovu kyekyo kye nakugambye nti omuntu bwakuvuma n'osirika Naalongo makula omuntu bwakuvuma n'osirika olina obuyinza obugenda n'okola ki n'owaaba. So yavuma ku bantu n'aboogerako ebisongovu n'abakola ebiki byonna bye yabakola ku mukutu bo ne basirika ne bajja ku polisi ne baloga. So Naalongo bwe muyita najja era eyo byebyo byobadde ogamba nti kusonyiwa. Naalongo najja n'asaba okumusonyiwa n'afukamira wansi n'abagamba munsonyiwa ne bamusonyiwa. Naye ate kineewuunyisiza nti Naalongo Seemu Naalongo era jjo namulabye ku lukutu yabaddeko ku live nalabye ate aseba abantu babugubiri simanyi mbw atunda abaki abakazi bonna atunda gwe jangu weefunire package oyagala mulengo ng'akuwa oyagala omu. Ekyamazima Naalongo ye asazeewo okuswaza obusiraamu tenza obusiraamu mbuwa ekitiibwa nnyo naye nga hajati shize hajati ng'omukyalo omusiraamu byakola yandibadde tabikola. Siganya ayinza okuba nga alina bizinesi gy'ayisaawo oba gy'atunda oba gy'akola biki naye alekerawo okuswaza obusiraamu. Ababo n'abeevuma ku mikutu yammwe respect your families. Waliwo omuntu atazaalibwa imagine nga maama waakulabye ku mukutu abantu abo oyogera ebigambo nategeera bava mu byalo
baveeyo neyo mu byalo gye bava netwaka tezituuka talina gwaswalira kati sano abamu bazaalibwa wano mu kibuga. nina omwana gwe nalabye yabadde ne musajja wange bamutadde locations ng'atudde ali bwati agamba nze abasajja oba olina sente gyabwe nkuwa gundi eno kwetaano nkuwa eno bweti balyoko beeyagala kankulobye bakola ne live ekiro waliwo bamuyita simanya Mbase senga Mbase waliwo n'omulala ayambala afuula feesi y'ekikadde ekikadde like bagiyita batya naye atunda like nga bwenyinza okuba nga ndi wano nenfuula feesi yange ngeeyo bagiyita batya eyo filter bagiyita batya nakola atya old aged filter simanyi nga bwe nakalabye bwe bakayise akafeesi kaakafuula kikadde naadda wali n'atandika okwetunda kweyogerako jangu nkole biki for what kati abamu balina zima ezo zimasaji simanya sipa bakola live ngero wali abawala nga kkumi n'atandika ayagala ono weetaano jangu sirika mutwalo nkoleze ku bifaananyi bye oyagala nkoleze paati ki yangwa gwasubwa ogenda beera ngaofuna package abo ogenda bakolera ki afaani nsobola obaloopa nobagulako emisango oba tebannabalopa wali yali abaloopyeko beetagisa okuloopa oba poliisi yeetaaga okukiyingiramu teri yali abaloopyeko nkyewuunya naye ukyangambaawo sirabangako omuntu aza okuloopa eyeekoze ebyo mikutu simanyi lwaki babiwagira ndowooza abantu baba binyumirwa sinze abasajja osangako gwate bandoopera bino bagambye ebikubuuze mbuuliza bantu kati nze badde mbuuza gobinyumirwa nze sinyumirwa kumpemula naye omwana ayimirira bwati bannange ajagala bamanyi n'okulagako afande nkuloopera ndowooza olabyeko awo jagula bakola kasenda abaguzi abantu abakulira ebyemikutu be balina okutuyamba ku kinbaba broking ayogerako bwogezi taluyakiti ng'abaana bawebula abaana beetunda oli n'aleetawo n'omuntu nayogerera essaawa ezi ng'ali mu kwetunda ng'amba ate ku musango awo siseera ojja ku makya museera olweggulo bwe batyo abawala abataabakeraawo kubanga bineswaza aba UCC batuyambe ku nsonga eyo baregulatinge oba banoonye engeri gye bakendeezamu ku nkozesa y'emikutu buli awemula nga bamublokinga buli avuma nga bamublokinga buli akola ekikyamu nga bamublokinga awo ensajja afuna musaniti awo tuyinza okufunamu koko okay that aside akalulu k'abanna abakyala wakalabye nakalabye ate abasajja bakayingidde omusajja tewamulabye ng'ayambaddeko mesibulungi ng'ataddeko wiigi nga yeekozeeko ne bamugamba kiki nti twabadde twagala n'abakyala ono ayitemu akalulu kaffe kakawuntinga nnyo kati weebuuze omuntu ng'oyo atasiima katonda yamutonda okuba omusajja abakazi bangi ab'okulonda kati gwe omusajja weetaddewo akalulu kamu kamuyiseewo nakirabire ngamba ajja buuza afande Maria bano si yenkola y'ebisiyaga nembeewuunya kubanga neebuuziza nti akalulu k'omusajja omu oba babiri kayisaawo omuntu gano beekozeeko biti kati nalabibwa kuti bano mugenda bagula ku misango ki kuba n'ebisiyaga bifuuse ebisiyaga okweyita kyota kati mukakasa mukyambu yeeyise kyatali wagamba yabadde yeekoze ebyekikyala nga tesimukyala kati oba teweeyise kyota ensonga y'ebisiyaga waliwo nno n'abadde n'obulevu omanyi anti agamba byakika kati awo affe bwe tutyo abasajja n'abaami toyawula ffenna tubirina jjajjaffe yafa bwatyo nga kubidde awo sofa akalulu kagenza katya nga gweomukumaddembe akalulu kagenze bulungi akalulu kagenze bulungi sinawulirako entale nyingi ezabaddewo era tetulina nabe twasibye after that era kyemanyi abantu balonze abakyala be baagala okubakiikirira abalungi abategeera amateeka abagenda batuusako ku mirembe n'ebirungi so ensonga y'ebisiyaga mugikwasaganya mutya ku poliisi ensonga y'ebisiyaga kubandaba bapasita bangi banyigidde musijja ogira nnyo yapasita n'omu naye bwe babula bakyali mu kooti baliyo bebeegi ensonga y'ebisiyaga awo ewaffe ku poliisi wenkolera si
sitera girabawo tetera tebewaabira sitera girabawo kati nendeeta yabirya omuleeta ng'olina obukakafu etteeka liba limukwata olina obukakafu tokugenda n'okwata mukwano gwo n'omusibako ekisango ekinene bwekito naye omuleeta ng'olina obukakafu asibibwa kubanga okimanyi ebisiyaga mu Uganda tebikirizibwa so kati awo oba babikoleyo ne basirika naye tebatera kuloopa naye be baloopa basibibwa afande njagala kusibula akatalekeka saagala kuvuganya era nsigala ngamba bannayuganda personal security is very important weekuuma wekka tambule n'omuggo mu moto okwekuuma si kutambula namuggo okwekuuma kwe kumanya nti wantu we sirina ogenda sirina kugendawo tegeera ddi nti sirina kugendawo waliwo ebifo by'ogendamu nga naawe okiraba nti ebifo ebyo bibeeramu abakyama abanywi banjaga wano wempitawo tewali seefu wano waliwo akazikiza tewali seefu totambula nnyo kiro totambula ng'oli wekka totambula nga simu eri wano buli omubbi agiraba bayirawo oluusi ababbi tubatemputinga okutubba n'omuteerawo esimu n'ogiteeka wano behind pocket bakiyita batya okumugira okumukema obeera omukema bw'aba nga tagirabye esimu ayinza obutagibba naye bw'ogiteekawo agibba kitegeeza so ensonga eyo abantu kyeŋŋamba nti personal security naawe keeping ebintu byo bulungi naawe keeping safe totambula kiro totambula ng'oli weka tobeera mu bigurupu ebibi tolwana tonywa mwenge n'ovuga emmotoka totamiira n'otandika okulwana tobba omuntu yeka yeekuuma yeka abakuumaddembe bagenda okuyingirawo nga just kikususeeko enamba yange esimu eri 0722 tuweze okuba nti obadde otambula naffe nogesa embeera ng'otulaba badde ne afande maria ku tiktok okozesa ki original madam Uganda tujja kumbuza next week on Friday musibe bulungi